twebaza Katonda nnyo abantu okutweyanjulira. Kati olabe Busega tujja kwesanga nga ne Busega waliyo abantu abavaayo bangi, tujja kwesanga nga ne Wakiso waliyo abavaayo, naye buli kaalo keetaagako home cell. Home cell, it is the church. Home church cell. Buli kaalo kajja kubeerako home cell. Okiwulira mukwano? Kati ekyo kiba kituyamba. Kati abantu bano balaba, kati olaba Nansana ekoledde naye leyinza okukwatagana ne neighborhood awo, ate era oluvaamu ogenda okulaba nga kyetaggula, ogenda okulaba nga ne Kakiri tufunayo home cell church, ogenda okulaba nga ne Wakiso nayo, ogenda okulaba ne Busega, ogenda okulaba nga ne Lwengo Masaka, buli wamu. Ate buli connection eyo gye mulaba, ebyo bye bifo bye tugenda ogendamu nga tukubamu enjiri, nga tusimbayo ekkanisa, nga tukubayo enjiri, nga tuzimamu ekkanisa. Era abali mu kuyitibwa okwenjiri, okugenda mu zikrusedi ne tukwata ekrusedi ne tukuba tusimba amakanisa, ene ekkanisa ekkiririza mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu busatu, n'okwogera mu nnimi, n'okujjuzibwa Omwoyo, n'okubatizibwa, era n'okugenda ebweru okubuulira enjiri nga tukubye enkuŋŋaana, n'okubuulira enjiri ez'oku nguudo. Era owooluganda bw'oba oyo nga kye kirobo kyo, toyita ku muntu, omubuuzaako politely, mubuuza oba ayagala okusabirwako, oyagala okwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Era byonna tubitraininga ne twezzaamu amaanyi nti mwagamba nti bannaaye nze simanyi na njiri bw'otandika muntu. Kyangu mukwano, tujja kubiyiga mpola mpola. Era bw'oba n'ekibuuzo obwo bwe buweereza, tubuulira enjiri ku nguudo. Gw'ate lockdown bw'ebaayo ng'enjiri esirika, Bayibuli egamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo kya Katonda tekirikola ki? Tekiriggwaawo. Byonna biyinza okubaayo. Abayomba, abavuma gundi, abawaayira gundi, abasonga ennwe, abeewolereza, abeerungiya, abakola biki, byonna bisobola okubeerayo, naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Oyinza okubeera nga wooli awo woobeera, wooli mu kusoomoozebwa, oli ku neighborhood naye ng'osoomoozebwa, oluusi oli mu nju toyina kyakulya, luli bwe wali ng'okola nga COVID tannabeerayo ng'oweekolera, weeyambaza, olya bulungi, naye kaakati oyinza okubeera ng'ofuuse ekisekererwa. Mukama afaayo. Katonda taggwaayo mu biro byonna, agamba ne bw'oba oyita mu muliro oba mu mazzi abeerawo, agamba nti abeera present at any time. Ye kiddukiro kyaffe omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Soma Zabbuli 46 awo, lunya olusooka olwokubiri n'olwokusatu, nti ye kiddukiro kyaffe omubeezi ddala atakola ki? Atabula mu kulaba ennaku. Okiraba ne mu nnaku tabulamu, ekitegeeza nti ebiro bibeerawo. Abantu abamu balowooza nti nalokoka, nti ebiro biri eri biri kubali abatannalokoka. Nnyinza okuba mulokole naye nga mpita mu mbeera, naye ekigambo kikulu kimu, kumanya nti Katonda yadde ne bwe mpita mu mbeera mwali. Ebiseera ebisinga bye tuyise mu mbeera zino, bwe twekwata Katonda n'otamuta ng'oyita mu mbeera ogenda okuvaamu ng'oli waggulu, ng'oli ku promotion, obeeramu n'ebintu bingi by'oyiga. Era kyekikulu ng'olina embeera gy'oyitamu, yadde oli stressed up, yadde ebintu bikusobedde, yadde omutima gukuluma, yadde owulira oli wansi, yadde oli ku kitanda, lowooza ku Mukama yekka. Embeera gijjeeko amaaso, gamba nti nze ntunuulidde Katonda wange yekka. Omutuukiriza w'okukkiriza kwange yagumiikiriza omusaalaba. Soma Abaebbulaniya 12 awo olunyolo olusooka n'olwokubiri awo. Ezo nnyiri omanyi zinene enjiri enyuma nnyo ng'osomye olunyiri olusooka n'oluddako n'otakola ki? N'otalubuuka oba gye luvudde, gye lutandikidde, otegeera bulungi layini eno kyegamba. Haleluya. Abooluganda, ne mu mbeera Katonda abaamu, naye oluusi ebiseera ebisinga omulabe ajja n'ayagala okubuzaabuza, okudistracting endowooza zo atya. Bayibuli etugambye nti Sitaani yajja, tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Ye bw'ajja buli we wabeerawo embeera enzibu ng'atandika okukuba obwama, ng'agamba kati olabye, obadde ogamba walokoka, obadde ogamba nti oli osaba emisana n'ekiro, wuuno oli ne ku WhatsApp kyaki, wuuyo ogenda ku Zoom, enkya ogenda mu overnight, wuuyo wasabye oli mu kusiiba, naye kale embeera yandikuyiseewa munnange. Kaakati buli lwaggulawo amatu go n'omutima gwo n'otandika okuwuliriza okunyumya kwa Sitaani, manya Omwoyo Omutukuvu ayolekanye. Katonda ayolekanye n'omulabe Sitaani.
sitaani yaliwo ku kompitinga na bya Katonda naye mu kiseera ekyo buli woofokasinga empuliziganyaayo n'ebeera buziba ne Katonda mu biseera ebiringa ebizibu n'ogamba nti nze mmanyi wagamba nti oli kiddukiro kyange Dawudi yagamba nti kye kiddukiro kyaffe omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku kye tunaava tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga ensozi ne bwe zineekulumulanga munnaaye Katonda amanyi nti ensi yakiraba nti ensi zikyuka Dawudi yalabanga ng'ensi zimukyukira naye Dawudi ebiseera bye byonna omutima gwe yaguggulawo n'aguwa Mukama ne gufuuka gwa Katonda kati tunuulira omutima gwo nga gulinga essowaani naye mulinga otaddemu ddala ekitole ky'ettooke bw'oti nga kibuganya essowaani yonna ddira omutima gw'ogwo oguyanjuluze bw'oti ogambe nti Mukama gutuulemu ogubuutikire ogwetooloole gwonna gwonna ogwambale haleluya Katonda embeera zonna oba oli mu bufumbo nga buyuugana mwami wo takutegeera naye nga wandyagadde akutegeere mukyala tegeera Katonda gula omutima gwo guwe Mukama gamba Mukama omwami wange yadde alabika ng'atantunula nako oba mukyala wange alinga atantegeera byombi bwe biti byolekanya omukyala n'omwami omwami ayinza okuba yatakutegeera mukyala ayinza okuba yatakutegeera nga ne bw'oyogera tayagala kuwulira ate munnaayo oluusi agenda abebweru ng'abawuliriza era bwe batuuka ebweru ne banyumya emboozi n'omulaba ng'aseka ng'anyumirwa nnyo naye bw'ayingira mu nju nga yeetugga bwappa takuddamu takunyega buli lw'oyogera ayimukawo buyimusi n'atambula n'oteeka emmere ku mmenza n'abeera ng'atagirabye n'afuluma ebweru mulirwana bw'aba oba asala ku muyembe biki n'agamba taata gundi onoolyako n'ayeebaza n'akalya kubanga enjala emuluma naye yiye emmere ng'agizira wateekwa okuba waliwo awo ekikyuse nti mu biro ebyokulaba ennaku anaabeerangawo anaabeeranga naffe mu nnaku ez'okulaba ennaku mu biseera ebyokulaba ennaku toganya mulabe kukukuba bwama eyo gye nvudde buli lw'obeerawo buli mulabe lwatandika okuba obwamajja n'ebigambo ebizitowa ebikuleetera okwemulugunya ate akamwako kasita katandika okuyitamu okwemulugunya kasita katandika okuyitamu okuvuma n'ogamba ye Katonda mwoki ono ye bino biki byendimu ebyo kasita bitandika okuyita mu kamwako omulaba anoonya asiririze ddala kiri eky'obwa Katonda ekiba kitudde mu ggwe naye mwana wa Mukama buli w'obeera nga yadde oyita mu mbeera mu muyaga yita erinnya Yesu yita Yesu gyeyo ekyawandiikibwa ekyo kye kiseera ekirungi okumeditatinga ku byawandiikibwa bino n'ogamba Mukama wagamba nti bwe tunaabeeranga n'okukkiriza okulinga akasigo ka kaladaali nti tunaasabanga mu linnya lya Yesu n'embeera zinaasigulibwanga tunaasabanga ne kitukolerwa nti bwe tunaasiguukululanga bwe tunaagobanga ne tusimbuliza olusozi nti kale vaawo ogwa mu nnyanja era dunaavangawo olw'okukkiriza ne lugwa mu nnyanja n'olwekyo mu linnya lya Yesu ndagira embeera ene neesibiridde gwe omusujja gwe okuzimba amagulu gwe okulwala ensigo gwe obuzibu mu bufumbo bwange nkusimbuliza kubanga gwe lusozi nkugoba kubanga nina obuyinza Yesu yampa obuyinza bwe yatufiirira n'aziikibwa n'awangula n'ajja n'ebisumuluzo n'atuwa obuyinza kye tusiba ku nsi kisibibwa mu ggulu kye tusumulula ku nsi kisumulwa mu ggulu n'olwekyo mu linnya lya Yesu gwe ensozi zonna ezibadde zeetambadde amaka gange obwavu abaana obutawulira okuwalanibwa ku neighborhood okuwalanibwa mu famire okubbibwako amataka okukyayibwa ku kyalo buli mpisa ebadde neesibiridde oyinza n'okubeera nga gwe wennyini kiri mu ggwe nga mpisa enzibu enkyamu ze zigaanidde mu ggwe nga zikuleetera okukukyayisa abantu okukulemesa oluusi ettima mu lulu bujoozi kuvuma kusooza kulimba abantu bamanyi ogamba nti naye bannaaye gundi oyo talinaako mazima naaka talina mazima n'akamu omusajja yatusobera mulimba muzi ng'ebyo byokka bye bikukyayisa abantu okubeera nga toli mwesigwa naye olunaku olwaleero bigobe goba mu linnya lya Yesu bigobe mu linnya lya Yesu goba embeera ezikuleetera obulamu bwo naawe okwekyawa obusungu nga bwe watandise okunyiiga onyiiga olunaku ne luziba n'enkya n'onyiiga na luli ng'oli munyiivu obusungu ate omulabe kyajjira okudistractinga okimanyi nti bw'oba omunyiivu gw'oba weesibye okimanyi bw'onyiigira omuntu gw'oba weesibye okimanyi nti bw'olinnya ku muntu ekigere bw'oti naawe olina kubeerawo kubanga tomukkiriza kuvaawo oba omusibidde mu nnyumba obeera ku luggi ng'olukwatiridde oba omulinnyako ekigere okimulinnyako naawe wooli olina kubeerawo mpaka lw'okimuggyako
naye n'aba n'eddembe era bwe kiri omuntu bw'oba omunyigidde oba tonnamusonyiwa oba okola otya manya nti okumusibirawo okwo naawe weesibye okimanyi nti bw'oba onyigidde omuntu gwe muntu afuukafuuka obeera munyiivu amaaso go gakyuka nga tokyatunula bulungi effeesi ye ekyuka okogga mutima omutima gulwala weeraliikirira buli lwolaba ku muntu oyo owulira nga wenna oggwamu bannaaye ebigambo ebyo omulabe akireeta naye nga ye buli ssaawa kkuba akaama munyiigire olina omulaga nti okitegeera olina omulaga nti yakunyigiriza nnyo olina okumulaga nti oli munyiivu nnyo naye ye nga akwongera mu kusibibwa bayibuli egamba nti katonda tayiwulira balina bibi abeera wala nti omukono gwa mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola naye ebibi byaffe bye bituteeka ewala ne mukama kale owa oluganda olunaku olwaleero njagala okukukoowola nkugambe nti vaayo mu kusibibwa oyinza okuba nga gwe wennyini weetaaga okwesumulula mu maaso ga mwami wo oluusi ng'omwami buli wajja bw'ati ng'otandika empisa ng'ogolooza nti nja mulaga nti jjo yanyiizizza nnyo leero emmere sijja gimuwa bw'anajja sijja namubuuza ngenda kola buli lwogezaako okukola obukodyo bw'obutyo nga ye oba omwongerayo agamba yiiba nayo n'omukazi kikaaki ne bw'aba musajja omusajja agamba bw'ati ali ne mukyala we n'agamba ekirala baganda bange mukama yeebazibwe nnyo enjiri zino zetufuna tuzigabireko abantu naddala kati ng'enjiri eno ekirala bw'ogenda ku YouTube ngenda kubawa amannya ag'oku YouTube ng'oyagala okubeera era mu kigambo okweyongera enjiri tugirina eyo eriyo tuli ku YouTube kubeerako Zoom naye ku YouTube ogenda ku Major Kawaala oba May Kawaala ojja kulaba nga yeggula osobola okusubscribinga osobola okukomentinga gyayo enjiri giwulire ate gisharinge nawa n'otuwe n'eyo yonna tusharinge enjiri bwe tugenda ku Facebook era oteekamu May Jerry Kawaala oteekamu Healing Outreach Ministries International amannya gonna ngenda gabawa wano w'oyagala w'ogenda enjiri gyeri kituyamba ki kituyamba obutabeera na kubeera mu mikutu gitatugasa oluusi tulowooza tugendayo tuwulire ebimusic ebyo tuwulire ebiboozibozi naye tusobola okubeera ku YouTube okwo okuli enjiri etugasa ne tuzzaamu amaanyi ne tuyiga ne tubeera nga tutambula ne Katonda nga tuwuumye mu linnya erya Yesu enjiri zonna nezibeera ku TV gyeziri kambaweereza amannya banaye wano Katonda azze kutukozesa ffenna